ekyokusalawo gamba nti tugenda kusimbawo president sikutya nesitumanyi balonzi gye bali nesitwagala kukola mukolo nti naffe waliwo akavuyo naffe tukwetabemu baagala balage omukulu nti okumanya tuli ba mugaso nnyo gye tuli tetugenda na kujja kuba pulezidenti baleme kuswala ne badde tebalina n'agenda balonda. Bannayuganda bagezi nnyo mu Uganda ennamba abantu bagenda kulonda Kyagulanyi ate alonde Kyagulanyi ajja londa Museveni. Kagenda kubaka abantu babiri. Abo political brokers abo twababuuka dda katatoba okakasa ne mnyendo mukungwe mpozi balete maje bagayiwe. Tagenda wangu yakalo omukulu. Ngali akajjawa. Nga akajjawa. Asuka yepimeyo kalabe. ezimu ku nnongosa zitwali tulese mu tteeka tukimanyi bulungi tizijja kuggwera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo ezimu zijja kuggwera mu kalulu ka kikungo nga keetagako abantu abateeketeeka obulungi ate abagoberera ensonga. Olina akantu kagambye nti enkyukakyuka mpuuga zaleeta zijja kwetaagamu referendum. Tuzze twogera wano gwe kennyini ng'ogamba Parliament eno eddako senga Nuupu erema okuwangula obwa president enteekateeka yaayo yakuggyako bannayuganda buyinza era mwami Mpuuga kulonda president nga bamulondera mu Parliament. Era webalinyo osono kinjokiza era mwami Mpuuga kyavuga kati nti okuteekateeka okulonda okuddako kijja kwetaaga mu referendum kubanga baagala kuleeta ekibuuza nti president alondebwa mu Parliament. Kuba bakizudde nti ba president wano baagala okutujinikako abaddako obubagizi bo tebayina ate nga Parliament bakizudde kyangu nnyo wakuweera nguzi. Ebibiina ebigenda okufuna ssente ezo bye bibiina 6 Nuupu tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna ssente bye bibiina ebiri mu iPod. Ekyo kiri mu mateeka ate Parliament ye yayisa etteeka eryo. Abasajja bamawu bano okumanya olina obegendereza nnyo nga boogera ku mateeka. Omulimu gwe bakola bagusomerera bagulinamu ne diguli. Teri bantu baseggwanga lino nga balooya abo. Okubuzaabuza okunyagulula okulimba n'okuculumpanya bakirinamu ne diguli. Okiwulira kakati njagala otegeere nti mawu ye ngano bwa mawu bwe bw'atuuka ku ekyo ng'agamba Parliament yakiisa kiri mu mateeka bw'atuuka ku bantu okulonda ng'agamba nti ebyakalu tebijja kukola Pozi ate nakyo Parliament ye yakiisa. Yes. So mawu alonda mu Parliament kyebeyisiza kakati ye amateeka ga Uganda yagafula self service eri mugasali asosowaza eritamugasanga tsereke ebbali. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu
atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Of course nambemu buli Monday tuba naye ku Eye on the Press we tutunuulira ebabikoze amawulire era n'ebiba bigenda okugakola okusinziira ku development ya story nga bwebeera. Nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash ono nga gwe wenna alina amannya agakutawanya mu ngeri yonna, ganyenyera, galimu ebituli, bw'osenya ebibuno bivaamu omusaayi, ova akawoowo akabi mu kamwa. Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira yajja okukimala. Nana akugamba tebakuguza kapa mu kutiya. Lwaki? Ye yakakasibwa National Drug Authority era mukozese ojja kubeera nga tewejjusa. Asangibwa mu maduuka, clinics, pharmacies, supermarkets, ate nga yakakasibwa National Drug Authority. Wonna oba omusanga mufune. Gwale emitala w'amayanja webatunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba osobola okufuna Nana Herbal Mouthwash oyo. Hajji Asinkiza musomi wa dduwa gwe naawe alina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako n'obeera ng'osobola okubeera nga ddala mutuufu otereza ku mbeera. Waliwo abantu ababeera n'amaanyi ag'enjawulo agendayo Hajji Asinkiza oyo ajja kuba asobola okukuyamba. Biva Organic Dr. Senjobe ajjanjabisa butonde asangibwa Mengo Hamukasa Road awo abeera nga omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ate era gwe omukyala olina obuzibu bwonna family planning eri organic yagireese, so tobeereyo okwevuma ng'ogamba bannaye amakerenda family planning tenkolako yakireese. Tuukayo abe nga asobola okubeera nga akuyamba. Ndina ennamba emu buuza kuba tulaba abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizzaako ne ku bagagga baffe nalabye omugagga nga bamufukamiridde ku luguudo oyo bw'ate oyo topu ne ngamba naye topu naye oza nagenda musaaga ku luguudo anti olaba abaana bano abasima tiktok biki olumu bavuma abantu beesuddiya naye nabadde simulabangako beesuddiya lugaa plant kid simanyi biki naye omuntu topu abeera topu kituufu bitegedde Boss Amin oyo top Boss Amin nkutumiddeko nnyo wona w'osinzidde era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi. Amin. Nentumirako neko boss wange Bruno Francis Bazibu nawe nkutumiddeko nnyo eranda naawo era nsaba Katonda akwanguyiza obulamu akuwe n'ekisinga obulungi. Pozi nentumirako ku boss Yiga Moses Yiga Massachusetts awo Boston tumiddeko nnyo kansubire nti oli bulungi bana abantu mwenna abatulaba oba nno mmenyaninde kaani abantu nga bangi Agnes bonna batumiddeko abe California mama nju bankutumiddeko nnyo mukwane California awo era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi n'abantu mwenna abatulaba at large abantu b'e London mwenna mbatumiddeko nnyo brother wange Rashid Kayinda mami wange Gertrude Nantongo Kawadwa nkutumiddeko nnyo mwenna mpozi Boss Dollar amulabye ewa Bad Black. Boss Dollar mbadde sinnamulaba. Tunamulabako simanyi bwafaanana Boss Dollar olina okuntwala wa Boss Dollar ne Boss Amin. Boss Dollar yagenze wa Bad Black yalise pata agyonoonye anti yayingiddewo ng'era omumanya amaanyi ge. Boss Dollar namulaba mu jjaamu motoka maanyi ate kati yagenze n'endala nga nkambwe nnyo yagenze nayo namemu okujjako Boss Dollar tujja Boss Dollar kasooke wa Boss Dollar ku Hair Trends Hair Trends Saloon ne Lovis Beauty Parlour bisangibwa Kajansi ku Kiddeewe oba list yo address njimanyi ya Boss Amin Boss Dollar yatuuse ku mukolo ogwa Bad Black Bad Black yamutwalirawo ekimuli namugamba era bwe yatuuse ku mukolo nagamba yakutta akazindalo yakomonse Lungereza manyi muyivu nnyo bitagambika
yakomonse Lungereza era nga bulijjo naye n'asooka aboocawo miliyoni 3 naye zino zibabeeremu nze bwentyo bwenkola neno wonjo kyayo kitundu kyezo kale nno yabadde waawo naye nga okusiba we nalabye nga Boss Dollar atuyamba buyambi obeera mu Uganda kubanga yaze n'amaanyi nga tegagambika so Boss Dollar nkutumiddeko nnyo ku Hair Trends Saloon ku kidde ebweyaawo era bw'otuuka bonogana nawuliddeko the final channel nga balanga bagenda kuwayo ka discount katintini ka percentage ako bakakutolereko naawe ogenda ogulemu ku nyama mpozi Alijami Tours and Travel bano basangibwa ku Muganzi Lwazza specifically balina emirimu egiri kati Qatar n'egiri Dubai n'ensenda bagita Bahrain yes balina emirimu ba cleaners na baki mugendewo mufune emirimu egyo balina ka contract k'abantu kati oba nga 5 be baagala ku speed mudduke mangu mugifune then tulabe ekirala ekiddako bw'otuuka ku Muganzi Lwazza ku level 2 bw'obuzaabuzibwa osobola okunnonyako ennamba yange bangi bagiina nenkuyamba nenkutwalawo ate we bagezaako okukola ekyekiyaayi come back to me ku speed etagambika tubabake okay nga bulijjo Iron the Press tutunulira amawulire gaba gatambudde mu wiiki okuva etwayawukana paka leero emikono wabaddewo okukutya nti Bobi Wine emikono gyamubuze mu district ez'enjawulo wabula ate ekyewuunyisa muzaamubuze n'eggomba ekintu buli omu kye yagambye bano balabika bireka tebirikkiriya awo wennyini ku mikono Mawu yavuddeyo n'atubuulira ng'eggwanga nti abantu betulaba ku opposition akabinja yakamenye akabinjozo okamenya bulijjo so Mawu teyakoze kale yakoze amawulire okutubuulira mu lwatu naye abakuba yeyatulidde naye abagoberera nnamba emu era nga tuzze tukola sho abadde abamenya Nuupu tegenda kufuna ku ssente za iPod era Mawu n'abantu batandise okubeera nga bagamba nze seesimbyewo katunoonye ekisinga mwe muli musajjawo ow'ekitiibwa baŋŋamba ekitiibwa sikyerabira yavuddeyo tewerabiranga ekitiibwa kye yavuddeyo n'akakasambu ebyokwesimbawo bino kujja kubanga kuzannya nankuyu obaye oluganda lw'omukulu oyo lunnyumira then Stasha Mayanja President wa National Peace Party yabadde kololo nga amazina gaazina si Katonda gwe yawanyashi naye Stasha Mayanja wanyashi naye yagikozeseza okunoonya akalulu ka muzeeyi n'agamba bannaye temumwerabiranga katutandikire wano nsooke kaliwa And there are now 2 political blocks. There is one block has NRM, has BP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. Ndowooza waziwulidde tujja katerawo abalabi tutandike ku bintu Mawu byagamba nti mu Uganda mulimu 2 blocks bweziti obutuufu bwa Mawu buliwa oba obukyamu bwe buliwa oba akatambaala tukagireko oyo Minister of Justice bwamala n'akubuulira nti mulimu group mmeka 2 5 a group of 5 abo be batuula mbu nga batesa ne president mu iPod yali betegese n'okufuna ku ssente ayina ne beyayongerako abo baali 3 kakati bw'amalirizawo n'akyusa n'agaba abaana 2 ab'empaka bo tebagenda kufuna naye natula nze ne ntegereza Mawu oyo era ngenda babuulira abasajja bobola abasekweyama basemwogerere ba Sebaana ba Patrick Musisi ba Ben Kiwanuka tebayinza kwebaka mirembe okubanga batwala obudde okutendeka abayizi abalinga bano betulaba kyannaku nnyo akabinja ka UID kubanga akabinja ako simanyi kyakayingiramu naye bonna bebasinza okukola ebyekisiru mu Uganda
gwe bateke ku line bonna otandika oboogerako omukuomu genda ku Mabikke ogende ku Mukaaku ogende ku Mbidde genda ku Mawu ogende ku Mpuuga genda ku Elias Lukwago bonna batekeko balabe akabinja kayowayimu kafuuse ekizibu bonna abafubutukeyo abawonyeewo tuwonyezzaawo baalubatu ate nabo nga kubadde kusaba nnyo ate nga nabo kubadde kusaba nnyo genda kwaba Dr. Lulume genda ku baani gwe bonna banoonye gye bali abasajja be basinze naye ng'ate kyekibiina kyali kigamba kisinga otendeke bannabyabufuzi lwaki nkugamba ekyo njagala otunuulya omusajja oyo akulira constitution minister of justice and biki and constitutional biki affairs njagala otunuulira omusajja oyo minister omulamba eyava eno ng'agamba nti waliwo n'ebintu pulezidenti byatakola bulungi ebirina okukolebwa obuki bwe yatuuka eri ali mu ddobonkana kubanga bajja ekigendererwa ku kutereeza okuluŋŋamya n'okulaba butya Museveni wasobola okuva mu buyinza mu ngeri entuufu oba yo mu mateeka nga ye wali minisita yagamba agenze tereeza mateeka wabula ne badda ku lubuto lwange nfuna ntya kambuuze kituufu Nuupu tegenda kufuna sente mu iPod naye katubuuze ekibuuzo butya iPod bukyanga ebaawo ekoze eki mbu yaleeta sente ebibiina by'obufuzi ebigenda okufuna sente ezo bye bibiina 6 Nuupu tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna sente bye bibiina ebiri mu iPod ekyo kiri mu mateeka ate Parliament ye yayisa etteeka eryo kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi mulimu PFF eya Lukwago omuli ne Kano Besigye abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni obadde obuuza iPod yali ekoze eki gwe mbuulira kye baali bateesezayo ekyomugaso nti kiyambye ebibiina kino ekyessente mbu ate olaba nekyali bakutteko bo bennyini nga tebateeseza ffe tebakiteesangako ekiriwa anti ekyali bakutteko kyali bategera nti pulezidenti nga tukuvuganya kiriza tukuvuganye mu bwenkanya naye totukwata tumalira mu makomera totta bantu baffe okitegeera era twalirabye nga Mwami Museveni wabassayo omuntu omu oba ne basiba omuntu omu okutali mateeka ku lw'ebyobufuzi twalirabye iPod ng'etudde nti kusinza ku kiwandiiko kino kitwatisa mu iPod togendedde ku mateeka ssebo tukuvunaana naawe tetukyakukidda mu kukkiriza kutula ku iPod ontegedde kyegamba baali badde bamuvunaana ng'omuntu ng'ekibiina bagaa naawe tetukkiriza kati kutuula kuba okubanga gana amateeko gakoze eki ogamenye ate olaba n'agakwata bo bennyini tebaagakolako asibye abakwata asibye bakibooko asibye akola ki bamala nga bagenda mu iPod kankubuuza ekibuuzo iPod eno mugaso gwayo mugaso ki bagamba baali bagiteekawo kulaba butya wewabeerawo peaceful transition kati iPod omugaso gwayo mukulu kangukubuulire kufunayoko ku ssente kwekusa mbuto zaabwe gamawo wagambye nti Nuupu tegenda kufuna ssente kakati gwolaba Nobert Mao agenda zikozesa ki gwe nawe mbuulira nti wazifuna agenda zikozesa ki ekibiina kirimu ogu ne babuluka banne basatu naye mbuuziza ekibuuzo nenkirowoozaako Nuupu kibiina kipya kirina ebitebe ebiri meja byebizimbe ebyamaanyi ebisinga ebibiina ebikadde ebyali bibaddewo kitegeeza Nuupu weba yafunako ssente mu iPod tusobola okugamba zaakola kiri kuba bagamba baziwa ssente kulaakulanya byabufuzi mu kibiina Nuupu ye empya myaka 5 erina ekitebe ekavule erina ekitebe ne mu east ekyamaanyi ebibiina bino byonna ebirala bapangisa bakola kati kankubuze ekira bazikozesa anti kankubuze ekira bwekuba nga si kwekusa ngera tebafuba kwekusa ebiina bino
mwe musibuka okuteesaganya Museveni tumuggyeko tutya bano abasajja bamawu bano okumanya olina obegendereza ennyo nga boogera ku mateeka omulimu gwe bakola bagusomerera bagulinamu n'eddiguli teri bantu baseggwanga lino nga balooya abo okubuzaabuza okunyagulula okulimba n'okuculumpanya bakirinamu n'eddiguli okiwulira kakati njagala otegeere nti mawu ye nga bwa mawu bwe bw'atuuka ku ekyo ng'agamba palamenti yakiisa kiri mu mateeka bw'atuuka ku bantu okulonda ng'agamba nti ebyakalu tebijja kukola ozi ate nakyo palamenti yakiisa yes so mawu alonda mu palamenti kyebeeyisiza kakati ye amateeka ga Uganda yagafula self service eri mugasa lyasosowaza eritamugasa nga tizereke ebbali sokoleke ndabeewo oli ndabeewo omukulu agambye palamenti yayise etteeka nti atali maipodi tafune ku ssente gwanaabanga enteeseganya palamenti yemu yayise etteeka nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tunaabawanga okulonda okwamazima n'obwenkanya abantu ne beerondera omuntu abwe gwe beesiimidde kati eryo etteeka ye n'alifuna okulonda tekulina makulu era palamenti teyakuyisa kubanga ye agamba bo bajja sinzira mu group of 5 balabe butya pulezidenti wanaavaako mutule ne pulezidenti mumuwe nevaako gy'anaavaako mu myaka 4 kye mbadde mukola bambu emyaka 4 gyonna abaddewo emyaka 4 gyonna mawe abaddewo sooka obuuze minisita wa justice era minisita wa justice palamenti weba yayisa ku tteeka lya ery'okulonda ani yayisa etteeka ly'okulonda lye wagambye tetugoberera lyogamba mbwe bye tebijja kukola mujja teeseza eri mu kaguruupu kammwe omalimu n'abantu essuubi erironda nti ane wetulonda nabo oli yagambye tebijja kukola bano Nobert Mao olwaleero njaga otunulire bwe balonze Nobert Mao ne DP abaali basigalawo boolubatu babadde beekumyekumi bamuggyeko obululu n'abuwamba ne babutwala mu woteeri ne bayiwa balansi y'emakenke namba ku woteeri ng'ate embalala naye omusajja wagamba nti okulonda tekujja kukola olyose n'ogamba nti ye we baali bamulonda ng'alaba akalulu bamutwala obuboksi yabubbala mutwala ne babuyingiza mu woteeri ne bakomawo nga bagafa okusaba tububaze mama awangudde ani awakana nga buli omu oluga luli ku trigger so omuntu ng'oyo wakugamba ebyokulonda tebiriyo oyinza owakana anti baali balubatu gambye aboolubatu abaasigalawo aboolubatu kati tulina nsi namba ate yonna ng'ewagira kimu NUP n'abatayogera gye bawagira okiwulira n'abalala bosanga mu movement abamu baliyo lwa mirimu gye nkola munange nkola mugundi mu internal affairs bwe nayogera banaakiraba batya naye nga obaze ebbali ne mwogera ebintu babiraba dda kakati gwe mbuulira akalungi mwami Mao kajje mu iPod oba ekibiina ekyakajja kino ekirana bana kakata ate nakyo mbu kiri mu iPod sebonno kiriwa ekyamwami Mpuuga DF ate nga tugamba nti okuyingira mu iPod wakino olina okuba alina omubaka omu si we kiri mu palamenti mubaka ki wa DF mu palamenti anti Mpuuga aliyo ku kadi ya NUP ku mwaka weguwera tebabakkiriza kukyusa okyusa naye ekibiina kiba tekinnayingizaako muntu mu palamenti kati yagenda afuna ku ssente omanyawo wasinga okwagalawo okulira nti waliyo akasente era wanajja okunyonjera nga ziri mu mateeka omanyi etteeka abantu basoma amateeka ga mwakola nga mugakoze kubba naye omuziza akabuuzo ti Mao waaba agamba iPod palamenti ye yagiyisa ate ani yayisa okulonda kuwagambye tekulina makulu kuwagamba nti tekulina makulu watuuka mu kufuna awo palamenti bayayisa etteeka bwatuuka mubutafuna kakati abasajja abo kyebasinza okunoonya bwekubyeko nekyagulanya ebifaananyi kyeyagaana okugenda mu iPod zaabwe kuba iPod terina makulu ate bamawu bo baali baavu balina gagga balya mu iPod kyagulanyi yajja mugagga abamawu DP yagenda odobonkana balukwago nga balinamu ssente ba MP abo bamwanga kivumbi baani Mao ng'ali awo ye embeera ng'emutabuseeko ekiwulya embeera ng'etabuse kakati era ekiziza Mao engulu kutunda DP mwenaalemu yagamba yateekawo enkolagana era mu kuteekawo enkolagana eyo kanti kubuulire
yamaze n'agamba n'okugamba nga DP tegenda kusimbawo kuba kati mpoza obo wakanya President Museveni atya yiyi President Museveni yali eggulu naganze we siri DP tesobola kuvaawo kakati gwogamba nti yateekawo enkolagana ate ng'oli agambye nti nze we siri tesobola kukola ki kubaawo kubanga nze kennyini ffeffeffe abakola DP era owuli ano bamawu era nga mawu yennyini yavuunula n'akivuunula ate ekyo yavuunula mawu yennyini nga yavuunula kati mpozi oba wakanya President Museveni agamba nti ye DP era bagimuguza kyenkana kati bwe tuvaawo ne tugenda ku mbeera enkulu ennyo kubanga otuuse okuwulira abantu bano bamawu nga batuuka okwatula mu bintu byonna bye tugize tuyitamu naye nga bamalamu abantu amaki amaanyi mu njatula yaabwe abamu baatula baggumiza abalala baatula bamalamu abantu amaki amaanyi gy'osangira Kahindo Tafiire nga za yatula yakola ki aggumiza amulaba n'akubako n'embugala abamu yavuddeyo n'ayiwawo omubiri n'agamba bannaayi mutereezeemu naye okimanyi yayiyewo omubiri naze ayiwawo omubiri anti kuba tasobola kweyogerera ffe ebyo ebintu byayogera bwekana ku bye tulaba era bwekana ku bye twogerako ekyenjawulo ekyewuunyisa owa movement okukyogerako andi era kyanjawulo nti bulijjo abantu bayinza olowooza byoyogera bya bulimba naye waba akuyambyeko ono Minister of Internal Affairs n'agamba owaayi olaba naye alaba tebiteredde nga nekiro wakiwanika ali awo namugaa kati gwe biki byokola okitegera kyenkugamba kati kyekigumisa ddala byetwogera nti bituufu ne muwamba abantu naye nga mugaa nti mukozesa mateeka ng'ate kiri mu mateeka okuvuganya wakiri bakukwate bakole ki ate era teri muntu awagira NUP agiwagira nga amenya musango kubanga gavumenti ye yateekawo akakiiko k'ebyokulonda okitegedde era akakiiko k'ebyokulonda kekafuga ebibiina ebiri mu mateeka senga basanga omuntu nti awagira ekibiina ekitamanyikiddwa naye ekibiina ekimanyikiddwa ekina ne BMP ekiteekebwawo constitution ekigoberera amateeka omuwagizi waakyo aba akoze musango ki kuba muteereddewo nti mulondeeko ku ebyo ebibiina kati bammawo abo bamaze ebbanga nga batumalamu amaanyi batukola batya naye ddala tubeeremu ku magezi agatoola amatinitini bwe batuuka mu iPod ng'olaba mawu kikyasobola okugamba mwali Museveni namugamba ku peaceful transition era yakyogerako ne gwolaba mwami mpoga kikyasobola President Museveni ddala ddala olaba Asumani basalirwa kikyasobola omugamba kati nandala mafa byasobola mugamba kyowamuli ati asobola mugamba ki peaceful transition omuntu yali asobola okugamba ku Museveni ng'eddoboozi owuli alikanguka ndowooza ali Besigye okitegeera ye yasobola omugambako eddoboozi erikola ki erikanguka nze nkubuulira amazima agatakaawa era kino kamalo kikubuulira omusajja yamaze okukuba miliyoni ze obuwumbi n'obuwumbi zemwatereka mutandise n'ozirwanira omulala bamuzibikidde ekigaati mu kamwa ekyakawumbi oba ekyebitaano oba ekyobuwumbi 14 omulala bamuzibikidde ekigaati mu kamwa alina kuba minisita abo be batudde okujja okugamba ku mwami Museveni omulala mukyala we minisita omulala mukyala we minisita abo batudde okujja gamba ku mwami Museveni bonna ebigaati bajjudde mu kamwa mwami Museveni atula bali n'ayogera n'akowa n'asituka n'agenda nga teyamubuuza kibuuzo ababuuza munaalya okitegeera nga teyamubuuza kibuuzo n'ekyo kuba bonna abateesa mu iPod balina ebigaati mu kamwa bavuubiise era mu kifo ky'okwogera era n'abayogera agira tetubiwulira nambe okiwulira kakati batuule bateese butya bwe bajjako mwami Museveni era nga bwe bakiteesa ddi era nekikola ddi oba mulowooza iPod ya mwaka ya kisanja kyakyagulanyi kyokka abantu bayinza balowoozesa mbwezze jjo mbukale ono wanaatula n'ateesaamu kale bijja kukyuka abantu batudde mu iPod ku opposition era kindaga nti abantu bano wadde balya ne mwami Museveni butereevu tebabagambangako temugenda funa sente za iPod
abe byaddala bebazze bo balowooza ffe twanula ssente ffe twajja tetumanyina kumanya tetwazirowooza nako ezo Nupu egenda okubaawo nga temanyi na byayipod nga tetubimanyi na bimanya twekanga bwekanzi na zino gye ziri ka tuzigulemu ebitebe oba nupu ekigimisa ekinayagadde okirowoozaako nupu ekigimisa ssente kisoboka okuba nga yo ssente ebazigiwa ekola ebintu ebituufu eziweereddwa ssente okulaakulanya ekibiina kubanga laba nupu kyekibiina ekipya ekibaddewo kati ekiri mu palamenti naye ebintu byekirina NRM tebirina muli ebitebe like organization yayo babo bakozesa ssente mu byaddala ate nga ssente zina kuba zakuliibwa balosobola kungamba nti DP ebadde tefunangako ku za iPod FDC ebadde naye efuna UPC ebadde bazifuna naye waki nupu yeyokera ka results ku ssente ezo myaka 5 anti bali bekusabokka bwe tulaba yazimba amasomero ku sipiidi n'ebirala biwoteri biki kuba bekusabokka tera kye baanona kubuzaabuza abantu kola opposition tobola abakayana babagamba opposition yaffe manyi banga yetugikuumidde ngono opposition yaffe bo bakigazetinga nokigazetinga nti bo opposition it is a must balina kubeeraawo twali wano ku Focus 360 nga twebuuza kuba Mao yali ajeeye empapula z'okwesimba ku bwa president nga tugenda kugamba kati agenda campaigninga akola atya minister mukama we ye president kuluna agenda kugamba nti mukama wange ono lwakumba mulimu naye mufumuzi bumugyeko obuyinza bagenza okulaba nga DP egambya ku mulundi guno tetugenda teekawo president era Mao n'agamba bagenda kuba mabega mwami Museveni kubanga balina enkolagana ekitegeeza Mao yagambye DP egenda kuyamba mwami Museveni kitegeeza NRM omuntu yenna ajja ku kadi ya DP nga bamuwadde oba kuba kansala aba NRM direct aba NRM ndeza ite bamuwa kalulu ba NRM kitegeeza then netulaba Mpuuga owa DF nga naye agamba bino ebyakalulu bino tebikola kabateeke ssente zaabwe ewali ensonga kati ewali ensonga wewa ewali ensonga ndowooza kubwe mupina biki ebyo webitoka nkubeka n'akantu myezi ebiri bwe kyakibiina ki Democratic Front kikakasibwa okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi ekitongole nga kino kyalangirirwa oluvannyuma lw'okuwandiisibwa mu mateeka era akakiiko k'ebyokulonda ne kakwasa abakulira ekibiina kino ebbaluwa ndakankube akukawanvu nnyo kankube kano sikutya nesitumanyi balonzi gye bali nesitwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tugwetabemu nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza bita omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tetugenda kusimbawo candidate era tubalinaako obuzibu abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu bwe bufaanawo naffe omukulu lulira twali tukola wagamba nti prime minister Nabbanja yamugamba gwe kuba president oyagalayo ki jangu kubwe mupi ye nkyukira ddala okole ki ojje neeno mweni ale otegedde nti agenda yakubiragiro byabwe nengamba naye omusajja jjukira nali sikawulidde naye kati naye yagambye tagenda kwesimbawo kuba president tulaba Stasha Mayanja ali kuba campaign ekololo mujagenda nga mbitegeera mpola ku NPP soko tunnyo abantu bana abakola obubina bw'obufuzi buli kibiina ky'obufuzi bakikola kutwala buyinza tusi kyebaddewo ebagambisiza nti tebagenda kwesimbawo ddala kituufu amateeka g'ebyobufuzi gyonna kikolebwa twala buyinza naddala ebibiina ebikoleddwa nga bisimbiddwa ku musingi kwabo abasajja abadde bagamba nno opposition ebbanga lyonna Mao kyagambye nti tetugenda kwesimbawo aba DP naye tugenda kuwagira ani Museveni ekiteeso ekyo kyavudde mu group of what 5 kati golowooza Mpuuga agenda kuwagira ani mwami Mpuuga tanagambako nti agenda kuwagira opposition agambye aba opposition tebabalinaako obuzibu tegeeza nowolaba DF tiking NRM baddembe okufuga ebintu byabwe naye newali DF wonna gwe tikinga butikinzi NRM
kubanga Nabbanja yagamba Mpuuga tojja kubwa president ng'ali mukungwe bagulawo church naye jangu kuba MP then wona avaawo obeereri ng'okaya naffe nga wetufuga kitegeeza bakozesa abantu baabwe oba abantu betubalanga opposition nga baddiikuula abamu lwaki nkugamba ensonga eno kati bino kambigaziya abantu babitegeere abo tebagenda kujja kuba president niyani abadde agenda obbalonda abantu yakugambye amanya balonda gwe mbulira omuntu abadde agenda omulonda n'abajja ku kibiina bambala omwezi gumu nga bavuddemu ne bagamba tubivuddemu mwatugwana buguzi okujja era okugjeko abatambuza kipulojekiti kyabwe ekyokulya tukute be bakyakambiriza otegedde kyegamba ebiseera ebisinga obungi abaabivaamu dda just baagala balage omukulu nti okumanya tuli ba mugaso nnyo gye tuli tetugenda na kujja kuba pulezidenti baleme kuswala ne badde tebalina n'agenda balonda bannayuganda bagezi nnyo mu Uganda ennamba abantu bagenda kulonda Kyagulanyi ate alonde Kyagulanyi ajja londa Museveni kagenda kubaka abantu babiri abo political brokers abo twababuuka dda katatoba okakasa ne mnyendo mukungwe mpozi balete maje bagayiwe tagenda wangula kalwa mukulu ngali akajjawa nga akajjawa asuka yepimeyo kalabe nga akajjawa waliwo nono simanyi mbwateka mwana omulala abwanika baba wa endokwa government yabawo endokwa emitwalo nga 10 nalabye abantu woche saati za wani bagabira abantu anti agabidde abantu oyo musajja endokwa emitwalo nga 10 n'okusoba ngazigaba akola munadizi kati government yazimuwa azigaba abantu azigabira asobola okugula akalulu ngaga mune mwatoche seri mweni yipiri bajatwa kalulu kati okuze emitima gy'abantu mutwe kundoka zemwani era abantu bo bazitutte bazisimbi niyo tebakola ki ekitufu kiri nti abakulu abo bonna ngo batadde mu kabraketi kaabwe n'obasaakolingako bulungi n'obasitula wobateeka ku minzaani bonna obubiina bubale n'obusuula eri Kyagulanyi n'omusuula eno babuukako nga butida ng'ejjinja eribuuse mu butida abakasuka minzaani tebalansinga wadde ate enkasuka gye kasukamu eba ya ttabbo nnyo omanyika n'akantu kolinnyako booti bwe alina omutisa eddugu omanyika nokolinnyako booti ne kasuka omuntu akabeerako waggulu ali saidi eri kati bebo kibaliko baba kasuka ng'ejjinja erivudde mu butida omutisa eddugu okutali bibala kuyinza okubeerako wadde ekinyonyi ekimu tekuli bibala omuti mukalu sawoza okukolamu olubaawo anti wokolamu olubaawo ate olukolamu gusaanyeewo sedduge nga eyisidde bubi weyagalire okukolamu ekyamakulu olina gusaanyawo obusaanya omuti gw'omuvule gwe wogukwatira nogamba oba nkolemu ki ekyamakulu olina gusaanyawo obusaanya teguliinga omuti gwolaba musimanya omuti guno abantu banagujjako ekibala omuti teguliiko bibala tolabidde kumpi andabira wala nze omanyi waki ngambye oyinza oba olabidde kumpi omukulu ono PFF tereeta candidate DF tereeta candidate DP tereeta candidate kyemmanyi ne NPP eyinza obutaleeta candidate oluvannyuma lwa Stesha Mayanja okuzina amazina ag'ekisaanyi kakati Stesha Mayanja ali ku mukolo gya NRM kwazina amazina ag'ekisaanyi president w'ekibiina mbu yagenze nga muyimbi mulimu gwe kuyimba kyogamba NRM terina bayimbi yabadde yagala nnyo za Stacey yakwolwa ogoloza Stacey ne Kasarine ani asinga okuyimba Kasarine asinga kati yadde yagala nnyo za Stacey yakwolwa just ono yabaddewo okujjukiza bali nti bonnange yenze buloka wammwe tolaba honalebo Misa Kabanda yebasanyuse nnyo ne bajja n'oddamulira nga bagamba mwana gwe bannaaye oba mukyala gwe kuba Stesha toyinza muyita mwana gwe era ajja kwesanga ng'abo bajjeno
be balina mabega waguno gubiina baba agala bakayo ku sente kati walaga kati wabloka butambula bwo butigamba kusomese Stasia bwayimba president oyina okulaba reaction y'abantu abeere kololo otegere nti ayina abaki abawagizi kati babloka bayite mabega bajje kyabadde kibuloka kiba kibuloka tuweeyo bane omonde ekibiina kiri omukyala ndowooza wamulabye ayina abantu jukira muzeeyi talaba nnyo bintu bino abeera eri mu firimu bayinza okukyuka ate ne bajja eri pulezidenti mubutuufu omukyala oyo bamuiseeyo ka bajeti ogenda okulya obumbi buzze babase kakati wano kyabadde kibuloka kya Stasia kikakasa gwe abamali babega w'ekibiina kyo bamanye ne bwe bali awo okitegeera bino bihakkalituleetinga ate wagonje bwafukamira Stasia talina nnyo mpisa naye yafukamidde oyo Nabbanja bwafukamirira yafukamiridde ani waliwo manyi go bamanyi bano gye banna aba NRM simamanyi nnyo Onisa Kabanda ono Damulira ono baadi oyo yegundi PC ono akulira boda wo mu Kampala abadde akungaba boda yegundi wa state bamuyita batya oyo gwotuukira ono agaba sente alinga Nakyobe weyali Nakyobe yaliwa njali akola emirimu ewumula linnya lye nga sikyaliwulira nnyo kuba nzijukira maama Nakyobe ate kasita yavaawo kati bayita ono maama onobaye Esther ntera owulira erinnya oba Esther waani omanyi yasinga okukola ebyamakulu mu kifo ekyo Nakyobe wadde abayo nale mu babbi batya naye Nakyobe yali abalemezeza yagabako ku ssente abantu ze batafunangako mu NRM sente z'abavuka b'e Kampala yaziteeka ku layini buli muntu ng'amwewaayira nagamba ono mulimu takoze bulungi ono naye era newankubadde yali abeeweera era abayaye bamobilizinga ne bafuna ebiguruupu ze bateeka ku akawuntinga zaabwe be babeera basiginatule so badde ogamba naatagenda kwesimbawo akaseesa kayise mbuyisi teri abadde agenda nabbalonda ani abadde agenda obbalonda banafu nnyo naye olwokuba nti balowooza bamaanyi bongo bakizudde oluvanyuma nti banafu kati okwaliko obunafu bwabwe okuswala balina okwekukuma mu bwabbuloka bwabwe ne baga pulezidenti ffe tetwesimba nawo tuli naawe era abantu baffe twabagamba tuwegwa akalulu kakati basobole okusiganga ekibuloka kyakola kikyatambula pulezidenti bamulowooze sembu balinamu kutwanyi kati ate bammemba baabwe abafunye zikaadi kuba kati neewuunya ogenze ku kampeyini z'owa DF oba owa DP oba owa PFF oba bikino gamba olwaleero mumpa akalulu naye nga temunampa kalulu mu kampeero w'NRM pulezidenti kyokka mu kitundu ekyo mulimu n'owa-NRM akuvuganya kati woba okkiriza nti mukama we gw'owagidde ate wano okuwe mupyogera bagamba banga ebibiina bino olumu nga tuba tulonda NRM versus NRM nga tetumanyi nakulaga academy yali enkulu ng'eringa UID akalimiro kaffe wangamba FDC ekyo egabiriridde NRM nenkubuuza paka kati kuba speaker ne deputy speaker esigaza kugabirirayo president deputy speaker speaker ICT minister betikami akolangani IGG ate naye yaliko minister otegeera ate nga n'abalala bakatuntu nabo bajja bali mu konkona mama mabira banna ameyo FDC UID ya NRM direct academy era kyova olaba ne mukwesimba oli byali biganye president yenyini akwata sente n'abawa nabagamba mwesimbewo Kyagulanyi kyamuleka yekka mukakasente akafuna nawo ogambye nti abantu bamaze ebbanga nga balonda NRM versus NRM nga tetunabitegeera kwa myaka 2 babeera bakusokodde we batyo ne DP eno nayo bagisokola nga bannakiwala baani DP eno gye wadde tebannaba kuteeka mu lusekeni ndowooza lwali luze omusajja n'olutemako mangu omuti sedduge gwali guze gokagabo era netubagula buukirira oluseke lwali lubaze okutuuka kati abasajja bano olwokuba abawogezi ba Luganda lulungi
mbute tujja kwetaba bwetabe ku mukolo omukolo gwoteetabe kono bayigwe wa musibirungi kye kikwesimbyawo mu parliament era kye kikutwala no wena n'ofuna effubitizi kwogera ebintu ebikankana teri kanyumidde nga kangu akatambika nolwakuba kawanvu naye neetagayo nooze simu etegerekeka esobola okufowadingako nawe yagambye bannabyabufuzi balina okuyiga okwetoowaza era akakiiko k'ebyokulonda bakusinga amagezi akuwabula okkirize ekitiibwa n'okwetoowaza biba mulayiniremu nga waŋŋamba omusajja teyeetoowaza wali omuleka nga yeetoowaza abakulira ekibiina kino oyo omusajja yasinga okwagala okwegulumiza ku nsuku mwe balondera n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo muntu egulumiza omulama n'entambulo okugenda kuva ku bintu bingi okuyisaamu ebirowoozo byaffe byetwawandiikira buli kibiina ekiri mu opposition okulwana okuteekawo ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'amateeka ne ssemateeka nga mwali ne tuyitibwako obudde bungi kati twemagaza ffenna kubanga obudde obw'amazima bututuukiridde wabula bukyanteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda etandika ey'okujja empapula ez'okuvuganya ku ntebe ennene n'okukuŋŋaanya emikono egisemba abanaavuganya ku kifo kino bo bannakibiina ki DF ebigenda mu maaso babadde babirengerera mu kamooli ng'enjogera ennaku zino bweri okutuusa olwaleero bwe bavuddeyo mu butongole ne balangira nti si baakusimbawo muntu yenna okuvuganya ku bwa pulezidenti ekyokusalawo gamba nti tugenda kusimbawo pulezidenti si kutya nesitumanyi balonzi gye bali naye situwagala kukola mukolo nti naffe waliwo akavuyo naffe tukwetabemu nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa nnyo twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza nibetwa omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga kino Mpuuga akirangiridde mu nsisinkano y'olukiiko olufuzi olw'ekibiina luyite National Executive Committee olutudde ku kitebe ky'ekibiina kino e Namirembe okusalawo ku nkola enaagobererwa mu kulonda kwa bonna okubindabinda tugenda kgenda eri abantu baffe tubategeeze ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi bye twayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebiina ebirala bitwali butambulire okwo ekyokusalirwa somanyi wa mu ngeri ya kkobaane oba butamanya bannaffe ne batabiwa budde abakulembeze ababadde mu lukiiko luno era bakkaanyiza kimu nga nkuyege ku nsonga eziwerako ng'ezimu ku zo kwe kwongera okuteeka palamenti ku nninga ekola ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda okuteeka amaanyi ku kuwagira abeesimbyewo ku kaadi y'ekibiina kino ku mutendera gwa palamenti ne gavumenti ez'ebitundu saako okwewala ebyobufuzi ebikyamuukiriza abantu n'ensonga endala ezimu ku nnongoosereza twali tulese mu mateeka tukimanyi bulungi tizijja kuggwera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo ezimu zijja kuggwera mu kalulu ka kikungo nga keetagako abantu abateeketeeka obulungi ate abagoberera ensonga awe tuli omukulu agamba yalina ideas ennungi neziremesebwa okuyitamu we yali atambula awo naye waliwo akatambika ka mukulu Kanyayihamba So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. Non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move with that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Akatambya Kanyayihamba omugenzi kati yali ayogeranga agamba
nga Nuupu yakajja mu parliament nga Mpuuga leader of opposition yamuwa ennongoose zalina okukola mu kulonda. Jjukira tuba twakava mu kalulu wabaawo ennongoosereza ezikolebwakolebwawo emisango na biki bwe yabitwala yabiteeka mu kasero n'abituulako azze ng'amaze n'okuva mu kifo ky'alinamu obuyinza nga tugenda mu kulonda abulayo myezi wabireese tetumanyi oba bebyo ani alimba ani omusajja ayita alimba Justice Kanayamba George Kanayamba yawulira ekigambo Mpuuga yagamba nti Kyagulanyi muleka afuge ekibiina kye yatwala ekibiina mu maaso yajja okutegera abantu be baagala yasooka n'oggoba Mpuuga yagamba the earlier you leave Nupe yagiyitanga Nupe the better kubanga omusajja oyo yalabira wala y'omu ku balamuzi n'abaali ab'ensonga ennyo mu Uganda wana abatinye ennyo ab'enkizo yaliko Justice Kanayamba naye ekituufu kiri nti Mwami Mpuuga Nobert Mao Akena abo bonna tebalina makulu amakulu ge balina gakwekkusa era woba oli musayidi eyo yekkusa balungi nnyo naye woba oli musayidi eteekateekera eggwanga oba erowooza nti Uganda eyinza okukyuka si babi balina kye banoonya bagendagenda mu gavumenti ez'ebitundu banyonyola abantu ensonga yaabwe kuba pulezidenti bagenda kujja baagala kubeera kyonna gamba nti abasajja baali beekuumira ku opposition butaviirawo ddala nga beekuumira awo kufuna bifo lwaki bo bamativu nnyo ne gavumenti eno era teera buzibu justice nga bafunayo akafo kaabwe nawe beekwata bafuna omusaala oguli mu mateeka kuba baagala nnyo amateeka kati kujja kubwa pulezidenti omusaala oyinza obutafuna nga singa towangudde bafuba ebbanga lyonna kye babadde bafuba kati kamala okubuuza mu Uganda ebintu ebimu bitambula automatic abantu batayinza nakutegeera golowooza nti Mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko ye yasaba ani ayina bwe yasabako kwali kulonda ne babba akaluluke n'akadippi okulonda kwalimu obuvujo kati omuntu awangudde okulonda atwalira ku bitundu bimeka 50+1 nandi 1995 ebyalo lisi tetumanyi kakati nebyo n'amateeka bwe gaali ulisebo olina kuweza bitundu 5 nakola ki nakwambuka omuntu ataweza wadde 1% yali babbekaliwa yanyigirako banne sewosolugamba naye wana musajja atubonyabonyezo ono teyanyigirako banne ono yalina bigenderwa bya butemu naye batandika bye yali ajja genda yali enteekateeka ambotofu akalwe kamala okuggwa oba wabatendekerawa kyogamba kati Mpuuga izo gabanzibi kuki kubwe MP olina akantu kagambye nti enkyukakyuka Mpuuga zaleeta zijja kwetaagamu referendum tuzze twogera wano gwe kennyini ng'ogamba palamenti eno eddako singa Nuupu erema okuwangula obwa pulezidenti enteekateeka yaayo yakujjako bannayuganda buyinza era Mwami Mpuuga kulonda pulezidenti nga bamulondera mu palamenti webalinyosono kyenjukiza era Mwami Mpuuga kyavuga kati nti okuteekateeka okulonda okuddako kijja kwetaagamu referendum kubanga baagala kuleeta ekibuuza nti pulezidenti alondebwa mu palamenti kuba bakizudde nti bapulezidenti bano baagala okutujinikako abaddako obubagizi bo tebalina ate nga palamenti bakizudde kyangu nnyo wakuweera nguzi baba nabatono ab'okugula kubanga n'ab'okugula baba batini ate n'ab'okkanga bakangika omanyi kibi nnyo okkanga abantu gw'otamanyi okangaani wabula nga gwowoza buwoza ba ofaga boggola okitegeera oba oliawo kino nekijja noga kasita nkibase ogenda omala okibaka bwoti nekiddamu kyekimu kakati Mwami Mpuuga ne banne abalowooza mbu okulala ogenda kukola kwa referendum basika abantu babajjeko eddembe lyabwe bagambe referendum yagambye kubeere mu palamenti ekyo balimba iyi ate
nze kasitannawuliddemu tudde ku ground ate abantu nekibana balonze si bagenda bala tuyinza okugenda tomanyi nti bakola amateeka amabi naye nga gakasabbo bokka nalowoozeza ne ngamba basajja bano obutajja ku bapulezidenti basobola okuba baagala kuwangula bwa MP babe ne MP bangi bayiseemu ekigendererwa kino nti okusinziira ku palamenti egambye tugende ku referendum esazeewo pulezidenti kati mu Uganda alondebwa mu palamenti kubadde kyekintu kyokka kyetaba ekiri meja ekisobola okukyusibwa referendum n'ekirala kiriwa omanye NUP bagirwanyisizza nnyo bwe twajjako mpuuga omukulu w'eri simanyi wa Mityana simanyi n'aleeta etteeka eryali ligamba nti loopu alondebwe ye yaddawo oyo kati wategedde ekirala kye baleeta loopu tava mu kibiina kitalimu iPod palamenti yegerazo kiyisa ebyo byendaba mpuga bibafumba webabeerera abakugwawo ne bagamba nti tubeere nga tetwetaaga bwetabe ku mukolo wabula nga tukola enkola awo amagezi gaabwe gonna bwe gaviirayo tegeeza opposition oba opposition ebaddewo yegasse bulambalamba n'NRM okulwanyisa opposition ya Nuupu naye era kuva dda ya NRM Mami Museveni akola opposition n'akolawo ne opposition akola opposition y'emaini akola ekibiina eky'opposition nga kinene n'amaana akolawo ne opposition ekibiina ekitonotono era nga nakyo kivuganya kiri DP weri n'ateekawo FDC olugira n'agamba nti ate kati Betty Kamasooka okolewaawo ekirala ekya Betty Kamasooka atali bagamba nti anti kati gwe kolawo ekirala ekyo kyonnyonnyola baakyogera nga Nuupu ekoleddwa era nga bagamba NUP ekolagana neki n'NRM lwaki ku mulundi guno NUP eya NRM ebibonerezo birabika nga bikubwa nnyo NUP bwe baali balina okwogera baali balowooza nti abayeekedde baali balowooza bosi waabo abakoze eki abavuddemu bayawakira nga bya ddala kubanga kyekikulaga nti n'ebibaakolanga walingawo yakirina omukono ki emabega olwaleero NUP ya NRM ate lwaki bagigana nofuna sente mu iPod NUP ya NRM ate lwaki leader of opposition babagala okukyusa ennonda ye bagala okukyusa ennonda ye NUP ya NRM ate lwaki basiba abaana nga temanyi kibazaako era ebuzo bababuuza muzaako ki embeera zaneero gye tulimu oba gye tutambuliramu tebakulimbanga nti egenda kukyuka tegenda kukyuka embeera gye tutambuliramu tugenda gitambuliramu paka nga tuggyeko gavumenti eno ffe ne tugenda we bayita kalonde kakuume kagoberere kabale kabanje senga bagezaako kacyankalanya kalwanirire awo wennyini wogambye kalonde emikono gyabadde gibuzi gyalabise tebatulabye kati waliwo alabasho olwaleero nga ye teyategedde byabadde mu wiikendi emikono gyalabise waliwo gamba nti bazze emikono ne basayininga naye gyaverifayingiddwa kuba okukola ebibuuzo okutuula pepa si kwe kuyita mwami Zaneero okujjako kati nga baagala n'amagulu bali baddembe n'otutumiwa amagulu nopwerete ebyenkomone ebyawansi bibeera biki n'ebisinziiro lwaki emikono baje batozere mugireeta batuyise emikono naye zino district badde beetegese okutubbiramu nga bagamba twabulwayo obuwagizi nga bwe bazirambise zigomba zaki nga balaga nti obuwagizi twabukola ki Alebaton Amaru Dokolo Bushenyi Gulusite Gomba Yiganga ne Kakumiro Kamwenge n'Entungamu Akapilipiliti Ntungamo si wa babi Pade Wapaida Rubanda Rubirizi Shema Yumbe Zonezo Sironko Soroti City Arua Terego Yumbe Arua Agogo Bano bawadenga bagamba nti Nuupu teyatoteyo mikono district ziri meka ye mu Uganda ziringa 15 zino ziringa mmeka bwana ndaba bakomeko 3 mmeka
ndi nupu yafuna jasi mikono ja district ya abirimu kakati bwe twatuuse kwawo ne bagana naye nga bulijjo batubagamba bannange nga batebakkiriza base naga ntegiwera SG olwayogedde bw'ati ab'Egomba abamu bagikwasiza Flavia agenda najo ebbaasi ne ziryoka zeeyiwa ku kitebe yalabbi baasi zabadde zitikka Kampala Kavule ne tutuuka n'okugamba SG n'alangirira naga nti abaayi abadde bajja temujja emikono giweze nga baasi ziyiwa district pa district era nga bali batuuka ne bagamba nti district yammwe emikono gyawedde dda twagifunidde ffe twali tusimbudde najo mugitwale tomanya oba oliawo abayumbe ne bajja naga nti faziri amaudango emikono nga gizze edda sebo nakukkiriza kunnimbira eri mu west sebo tebasobola kugamba aziri akawudanga kolekaleeyo omulabye bagambye batya aziri leero okulinda ennimi oyina omanyi ntono edda kasitambulidde ng'onnunga awo kakati nakuleka eri mu west yokka togenda lunyankolero kalwonsinga naye waggulu manyiyo kakati sebo ogambye akawudanga ako ka luzungu saakawo afaziri amaudanga oga akawudanga olinda ziri akawudanga negamba akati bwetunuulira abantu bano nga bamaze okuŋŋaanya emikono gyabwe ne bagireeta twawandiise emikono ne giruma abantu abawandiika naye nga bawandiika tebaggwawo mu lunaku lumu twadde tulina emikono gya disitulikiti zonna zebaagala zetutayina ekyasinze twewuunyisa nga bagamba nti ate mmwe abaleese babasayiningire ate basayiningira omulala basayiningira nandi electoral commission yagambye omuntu olina okuleeta nga akusayiningidde talina mulala gwasayiningira naye kati fe ate abasookawo bagenda okuzuula nga emikono gya nuupu egimu gyasayiningira president Museveni ate fe abasookawo president Museveni n'aleeta luvannyuma ogamba otya mbu ate ejaffe abasookawo ate mwe bazudde mbwe ejaffe gyasayiningira president Museveni ŋŋamba ejja president Museveni gyabadde yabba ku ffe kuba ffe twasookayo first come first serve ekitegeera first serve kakati bw'otunuulira ebintu byonna nga bibadde bwana gundi NUP nga webadde kyabadde kyakuswala kinene nnyo eri byabakama naye tulina ekintu ekisaakolinga ffe kye tutalaba bano abantu bava mu ofiisi zaabwe okukola ng'okola ng'ogamba nti nkola kula ofiisi y'eggwanga ne batandika kukola nga bakola nti nkola kuma mulimu ani yannonda ani bosi wange kati nga bakola kulwa Nankoogu omwana wiitu era nga obusungu bwateekawo buva ku ofiisi n'obuvunaanyizibwa wa ofiisi n'abuuza ku kigambo ekiyitibwa owiitu owaffe okiwulira oyo omwana wiitu ali ku kamera kakati nekituuka ku mutendera gw'owaffe kati olw'okuba na buli omu ayagala bampaane mu ofiisi ate nsigalamu nti okulaga obuvunaanyizibwa ne nupu nali njiremeseza ndekaawo era nako kaddiiru nga sitesha yes lwaki nkugamba ekintu kino gwe njagala otunuulira abantu bano bonna basaakolinge bulungi President wa Uganda President Museveni erinnya lyeddala yani Kaguta Tibuhaburwa liyitegereko obulungi Tibuhaburwa owiitu Kataha ate vice first lady Minister of Education owiitu Vice President oyo Jessica Alupo netugenda Speaker of Parliament Amongo namikibwako Tayebwa Vice we Tayebwa akulira Prime Minister Nabanja Prime Minister awo nawo tewali nowe waffe wano
Aye Katumba amala jirawa. Ebiwaye bikola government. Ne Kasolo naye ali mu finance awo. Ebiwaye bikola government babimeka. Babisatu. Judiciary. Executive ne legislature. Ani akulya legislature? Among speaker. Vice one. Tayewa. Musento wa tulinawo clerk of parliament. Owekitiyo. Ani. Mpuga. Togenda kubivuga yebyo. Buli omu ategedde. Kakati president wa Uganda executive. President yani. Ye President Museveni. Vice way yani. Ye Alupo. Prime Minister, leader of government business. Nabbanja Muganda. Munyolo yo Munyolo. Sagala awo tetulina awera n'ogwo. Naye mubadde nga nawo. Tubadde ngawo ne basekandi. Katugenze mu judiciary. Owinyidolo. Gena nakuwamyo kabaabo. Wabula sibamanyi. Ogenda kuba kulya ze supreme na biche ebirala byonna. So gwolaba waawo okutusosola. Asikusosola kukasukira ddala. Bakasuka wala. Omusosoza asembeza akaabo. Ene nga tumaliriza. Kakati abantu bano bonna kyembaddengezaako okukulaga. Nti kati olwaleero baasaakolinga akantu kaabwe kava waggulu. Ng'ogyeko akababe akamayako. Nti President Museveni ye president w'eggwanga. Akulira amagye. Tero biwulira akulira poliisi. Akulira amagye. Akulira poliisi. Akulira polizoni. Abogezi b'ebitongole ebyo byonna bye njogerako. Ba PS ba whatever and whatever. Kakati bw'omaliriza abasajja bano ne batuula n'ogenda okwewandiisa nono yennyini akulira okulonda lwapoitingo bwapoitinza ayagala alage nti asaanidde osigala mu kifo yabakuddemu supiidi kyovalaba atuukayo n'agamba nali mbakutte lwakuba munnaye amateeka gakola ki naye nga woba otunuulidde njaga otunuulire ba DPC n'abalala bonna obusungu bakubisa abaana ba NUP ne bano bennyini nze nga ngenda babuulira lwakuba nti twewola kyekireta akalembereza kano akati n'ennyo akaliwo bano abantu baali bagamba dda nti twabivaako temuddamu kulonda kwewola kwe kututadde mu kalulu ebbanja ddene nnyo batubanja triliyoni 10 tuliwo lwa ddembe ly'abazungu senga batuvaamu kaba kaweddemu akati batubanja triliyoni 10 n'okusoba katumalirize ne kano maama Kadaga yazze Busoga naye ate kyanneewuunyisizza ng'eggaali emukulisaayo ya Nuupu ne tugamba maama hayi maama n'agamba bannaye nze ndiwe nali musijja kukyuka naye eggaali ya Nuupu yamubaddeko nnyo kyanneewuunyisizze adde agamba akyukiddewo yali badde akolanga gundi ono wakira kyukirawo mangu Mutebi naye Mutebi yakyukolwamu mu makadi kakati kamala okubulira ekintu kimu nalabyeko jo bwe nasoose okulaba nenkakasa nti ekyambalo kya NUP si kyamagye nalabye omwana wa NUP ng'ali ku patro ya poliisi agamba muntwaleko ganamufuta fe abasaswaza emmotoka zaffe kuya Maama Kadaga kulala ya Maama Kadaga ng'atudde naawe okulinaana ekitaala nga tebalina kye bamukola Mwami Museveni agamba nnyo nti ekyo nze yakikola naye kasita owulira omuntu atandika okugamba nti nze omanyi birina kyemalira asooka so sayini eraga nti Nuupu egenda kuyola akalulu k'ebusoga ekamaleyo kayola egenda kakukuma bukukumi kigenda sukkako luli bajja kuba Kadaga bawa NUP Mwami Museveni kasita yagamba nti nze yakomyawo obusoga bwange bundekere nze yabaddizaawo kabaka nemmanyawo ye tabbu lwaki omuntu yenna yeetuma ebintu buli kaseera nze akikoze kiba kya busiru ekintu ekyo si kya busiru azi mu ngeri y'okuvuma omuntu naye kya busiru azi ekikolwa okitegedde kyegamba ekikolwa ekyo kubanga omunooba ne kampuni nga sente gwaziteeka mu buli kimu bw'oba oyanjula ogamba ffe bakozi bannetu alaba Ssaabasajja waba ayogera mu puluro twakola twaleeta
tugenda kugenda ne tuva okitegeera kale olw'embeera y'obudde katukome wano olunaku olwaleero Iron the Press webadde we out